Because never buy the thing when it is at the ceiling price, because you are bound to lose. Togulanga kintu ng'omuwendo gumaze okutuuka ku ceiling. Bweba mmotoka ojugulanga eri beeyi ekyali wansi. Bwe liba ttaka ate tokigezerezangako ddala. Ne bagamba an acre kololo $10 million n'oligula. Manya nti chances eziri multiplyingamu. Eno ffe twagulanga eka mitwalo 45 kati liri ku million 3. What percentage of growth is that? You know, abantu abagula ne bafuna mu kololo beba abantu abagula edda nga kololo abantu tannalinnya n'ebitundu byonna ebirala omanyanga okwa-identifyinga opportunities, new opportunities. Nebo owulira munno yasuubudde ekigundi naawe n'ogenda n'osuubula. Kati kankuwe kyakulabirako kya kulunda bulunzi. Buli muntu mbuzi. Gulayo embuzi zo. Tekijja kubookya kubanga embuzi kyakulya, olubeerera tojja kulya. Era kirungi. Naye nze kyemmanyi nti bali mu practice. Business ze bagenda okumalirayo nazo zigenda kuba ndala. Nze ow'embuzi ng'alinayo acres 5 oba 7 alimira omuddo gw'embuzi ze, oyo mutegeera. Naye ow'embuzi ng'alina ekiyumba mbw ali ku 50 by 100, ekiyumba kiri manju agula sayire gy'amugulako gundi wali, oyo simutegeera. Kubanga ono oli ow'embuzi ng'alinayo 5 acres, nze mutegeera, kyentegeera eki ky'ettaka. Kuba ne bwakeera ku makyanga obubuzi amagulu gatunudde waggulu, ettaka alikola ki? Alisigaza, ate ettaka lyeyongera ssente. So ebintu ebimu tubitegeere in their true and real sense. So abantu ababuuza kakiika yaani, ebigendererwa bye biki, nina abaana abo bonna abo abali ku kyeyo, nnaku zino abagenze ku kyeyo, beerayooko n'ekyotandikirako. By the way, muweereza sente zammwe, naye bwe munaaweereza sente zammwe nga mukola ebintu ebya bulijjo, kirungi okuweerera abaana bo, kirungi okuwegulira akapuloti, kirungi okwezimbiramu akayumba n'obeera neewuwo. Era ekyo kikulu nnyo, era mwebale era mukikole. Naye ekyo kukola ebya bulijjo abantu bye bakola, ebyo bye bitandikirwako. Mulina okuteekamuko ku risk. Tolina kugula gundi yaguze wano nange wengula n'oli wagula mwenna bupuloti bwammwe era bujja ku depreciating oba bujja kweyongerako sente zezimu. Naye omuntu eyeevuddemu n'agenda n'agula acres 25 nakasongola bwe baba tebamuguzizza oba zirobwe, bwe baba tebamuguzizza mpewo, gye bulijja mu maaso omuntu oyo ajja kuba akoze breakthrough. So temukola bintu byokka biri ordinary bya bulijjo. Nze mbagambye obugagga bwange bwava kukuddira akamotoka kange ka Ford XR6 okatwala ku showroom, omusajja n'akeesibako nti akagula nampente enzungu 6 n'ennyana yake emu yali ya 7. Natunda ente 3 n'engula BMW. Esente ze zasigalawo n'enzigulamu Peugeot station wagon okugireeta wano e Uganda n'engiteekako ennamba n'ekolanga Kampala Masaka. Era kyekyantwala mu taxi bwe nadda kuba nali taxi, sente za taxi nzirozezzaako. Era yankolerwa kumpi omwaka mulamba, baagikuba bukubi kigwo neggwawo, naye nga sente zaayo yali yazimalayo dda. Era bwe nakyusa obuufu okudda kuno, kyova olaba nga nayingira taxi mangu kuba nali namukolako, nali mumanyi. So take some risks. Temukola bintu bya bulijjo. Kambawo ekyokulabirako eky'emiti. Argument nnene nnyo kati eriwo, emiti girimu ssente tegiriimu ssente. Bagoberera kakiika alina emiti mwajja ssente, temujja zisangayo. Kubanga osanga mugenze mu bizinesi eyo leeti. Nze natandika okusimba emiti 29, pine wuuyo omulabye. N'entandika okusimba kalitunsi 210. Ate nze n'embeera n'amagezi ze kalitunsi owange simulinza kumulwisaawo nnyo. Kati buno monopoly zitandise okujja, teri yaguza umeme emiti gy'amasannyalaze nani nga ffe abaakola ssente twazikola mudda.
ne tuzitambuzaamu ebintu kyova olaba kalitunsi ze ntunda muto mutundira ku myaka ena ab'embaawo kasita bamugyamu obulodo bamusalamu embaawo zaabwe ebyo bawoma egula oba tegula tebinkwatako kyekyo abantu osaanye okgenda mu kintu nga kikyali kipya oba n'okyeyiiza naye abantu okuduplicatinga bannaabwe kye bakoze ne baduplicatinga bannaabwe kye bakoze oyinza okuyingira mu kyamu nno kyakoze naye nga kiyiye ate gwe kiyiyeemu ak'enjawulo nze kyova olaba ebintu sibikola traditionally bwe bagamba kalitunsi asimbibwa mu layini mbw'osimba mu 250 nze kalitunsi owange yenayina ebibiro bitunuulidde biba bikutte biti kyava awanvuwa ennyo nze nentema ku buli myezi 18 nga ntema abo abagoberera layini bagoberere layini zaabwe nze ngeno njoola sente zange so buli kyokola kyonna kikole nga kikyo individually kyekyo sebo